Mukuru President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali mu kubanga bawenja akalulu bakyali mu Northern Uganda bwatyo ba branch nze naye gulira kasooli naye ekintu ekisinza okubanga kikwata abantu omubabiro nti wabadde agaba asookedde ku bafande bano beba signing okubanga bamulinda badde ndaba mu comment section abaana nga bagamba nti abo nno tebabagobe nti abo tebajja kufiirwa mulimo sisuubira kubanga siraba nsobi gye bakoze kuba nti baguze ebyokulya ne babawa awo simanyi naye nga byonna ndowooza tujja kubanga tubigoberera tulabe kituufu banagobebwa oba nedda eyo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire agayitingana agatali malungi nti jjajja w'omuyimbi Mansur Semanda abasinga obungi gwe mumanyi nga King Saha nti avudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo era kitalo ddala katweyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi mukama abenga amuwa ekiwumula ekirungi tuvuddewo we tubagamba nti bannange embeera ekaaye embeera yeekanamye abantu abamuyinza okugamba byakusaaga oba oliawo byakubalaata omwami buno baamukutte ng'abba amatooke oba bulijjo mubbi oba enjala ye yamubbisiza oba yabadde ayina bizibu ki wuuno mwami mukulu taata mulamba ayinza okuba ayina n'abazzukulu lwaki obba amatooke digitali yagabyewo n'amatooke 12 nga bukedde yogera nnyo nti gamba nabbi amatooke nnyo basi yimba nabbi amatooke lwaki wagabye gabadde luli wabba engoye ne bakuleka leero wabbye matooke kati lwaki obba amatooke g'omukazi muzeeyi ndowooza mubiwulidde abo bamubuzizza agambye amatooke abadde agenda kulya naye ate wewulirayo mu background oli agambye nti luli wabba engoye ne bakuleka ekitegeeza omwami ayinamu omukono omuwanvu awo nno woba nga abbye byakulya omuntu ayinza okugamba nti atugamulekere oba oliawo enjala yemutuusiza ku kino omuntu wabanga abadde nabba ebintu ng'ebyo matooke abbye muwogo kasooli omuntu ayinza okugamba nti enjala yeyavuddeko naye tuwulidde mu background oli ng'agamba nti luli wabba engoye ne bakuleka ekitegeeza omwami mubbi awo tuvuddewo nga tweyongera okuba nga tutalaga ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo anti munnange tuli mu kalulu akantuwaleko olabe ate bannakibiina kya NRM bo batambula ku ground biki bye bagaba nga bawenja akalulu nenda okwebaza Engineer Magogo olw'okuyidukira omukayiro ono namuwa ekyokwebwika abaire asula mpewayi ng'abaana tuliwo tumweyanza eno yeebale atatolanga okwayongere ekisigale ekyaife kumuwa kalulu jjajja wuuyo bamuwadde ka blanket naye bambi atwebaza nnyo olwa ka blanket ako kirungi nnyo naye ate n'ennyumba yiyo eyagala mugwako ndowooza jjajja oyo yeetaaga obuyambi ebw'ennyumba era yakikozeeko kubanga omuwa blanket ndowooza omulowoozeeko ne kayumba ako kubanga kajja kubanga kamugwako ate ye omukulu Edirisa Musuza aka Eddie Kenzo yalabiddwako ng'abawako ku mineral water tukyali mu kalulu era tukyawenja kalulu tuli naye nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Luright ne Senga Acid. Senga Acid yavuddeyo n'agamba nti Luright ensonga evaako okubanga aluma buli gwasanze mbalina ensonyi lwakuba yategese ekyuvulo n'ekimusala kakati mba obusungu bwonna abumalira ku abo buli omu gwasanze kakati Luright avuddeyo kumwanukula toddangamu tyobola tata bullying. I can tolerate others kutyobola tata bullying naye wange tata bullying tasobya ate omusiyazo odde ku bebi wange odde ku maali eyange hogimanyire shekhe omanye kitegeeza okufuna omusajja ali responsible omanyi kitegeeza okufuna omusajja atasuulawo obuvunaanyizibwa bwe ku myaka emito
Tata Bolienge Buje. Very young boy, 27 years. Alabirire kaziriye. Byonna ne libeeranga kwegamba buli kamu weekali. Gwe feeriya afeerinza okusigaza abasajja basatu otandika okujja ku Tata Bolienge. Do you know who he is? Don't ever Mukomba Nagiso manire Tata Bolienge gwe. 27-year-old, trying dad, pays school fees. He's a present father, a loving man. He takes care of me. He's supportive as fuck. And you want to put him down? It ain't finna happen. Ezenkanya nyezi kujudde ku masambi nenda golago. Njazi kakanya. Bro, totiddanga mu n'embirowoozo byo. Abadolo zanja kusonyiwa ng'onsiri waliddeko. Yesterday, we was and you thought you could get drama on a live, insult me. For what? How long have you insulted me and I stayed quiet? Did I fight back? Did I retaliate? No, I did not. So you thought you gonna do each and every stupid thing you feel like, and I'll just sit there and wait, watch you fuck me up? It ain't finna happen. So I'ma cook your ass. I'ma cook your ass and you finna ask for water. And that's what's up. Okay? Nga tuvudde tukyali ku ntalo waliwo eyalumbye Bad Black naye simanyi oba kijja kufundikira bulungi. Bad Black gwe manyi Mama Jona si ye muntu gw'onyigira mu ttooke ate naddala ngwa okutte ku sirimu dadi bibino ate nga totereezezza mukisa emmana bagenda gizina nga ssente bazikuba zikuyite mu ngalo. Mulabire ku Bad Black. Mumulabireko akyapangisa. President w'emmana akyapangisa ali muzigo. Kati Tereza Mukisa gwo ali muzigo ate yawasizaayo n'omusajja. Mu decoding embasa buli ajja nvume anomba bw'ebinnyo. Ali mu muzigo ate yawasa akasajja. Kati wokakasize emmana gy'atundidde emyaka ameka nze nagenda ozaalibwa nga atunda emmana. Nkuze nzadde abaana akyatunda mmana. Olimba nawe ate nkulimba ne wasuula mmanyiiwo. Ali mu muzigo temwamulabako ne 2 years back ndowooza nga bamugoba landlady nga amugoba mbanja emyezi 6. Temwamulabako nga bamufuutula. Nadda mu apartment endala apangisa asula na ku 3rd floor. Asula ku 3rd floor kalina gye basulako eriko emyaliro 3 asula waggulu. Yes, she's renting. Bad Black apangisa. Nze Bad Black muwagala ng'omuntu nga ye byayogera binyinja nnyo omuntu nze ayogera emboozi z'ekisirwe. Njagala nnyo omuntu ali free ye Bad Black naye mumulabireko mugamba ono president w'emmana ali ludda wa. Mwali mulabeko akazimbo baka apartment nga ka Bad Black? Oya postinga ne bia nga ali mukunywa na postinga whisky nga ali mukunywa. Na postinga ebyokulya. Apostinze nga ali ku photoshoot, apostinze nga ali mu KFC, na postinga nga ali ludda wa gana postinga nyumba. Serious? Mama nnyabo nze babuulira mugenda kufa. Awo olabira nti emmana esala bubi. Emmana esala nze mbabuulira ate muli mu comment section muli mukusaka emmana esala. Ndabika sizoni z'emmana waliwo sizoni ng'emmana etambula. Ndaga ndisenga omwe nyino babuusa abaana b'obuwala. Ne mufuneeyo mu bizinensi. Mufuneeyo mu bizinensi mukole. I thought yazimba kati embaga asonda yaki ng'ali muzigo. Ali mu muzigo! Mama nnyabo. Asula na ku 3rd floor nze mbabuulidde. Emmana esala mukwano ne bakuzina nga bwe bakuzaalamu abaana tovanga ku mmana gy'otunda ate nga bakuzaalamu eyabeera okusaza Uganda bwe bakuzaalamu by mistake. She is now in full house but is still renting. Nabo osula mu nnyumba ewedde ng'okyapangisa mukwano obeera opangisa kati mulaba eno ennyumba gyendi mu kuzimba kisiya ekyali ku site tennaggwa egenda kuba nnene teri emu nno teriiwo emu. Mugiraba ndowooza ne langi tebannasiiga ekyali ku site egenda kuba yakupangisa. N'oliwo omusangamu ogamba nnyumba ye waba akutte video bwakwata mulimu bedrooms 3 mulimu biki aba ali mu muzigo mukwano. Asula mu nnyumba y'emitwalo 2 n'asula mu yakakadde mwenna mwebaka ate era babakonkona ne bababanja ate gwe yakakadde bakubanja bubi. A blessed life always best. But she's renting a full house. Still chapangisa jonna mizigo.
we bamusondedde ne ziwera nkaaga embaga n'agyongerayo. Tezaaweze omanyi obeera n'abagagga bongolozo balina nga tewali nga tobalinaawo mukwano embaga we bagyongeddeeyo. Oyo Badi Black mugezi sente agenda kola mbaga. Oyo Badi Black mugezi ayinza banoonya kapito kati agala kufulumamu mu ggwanga. Agala kubuuka ez'omusiro omugezi yalya mumuwe nze nange n'amala jjira bw'ati muwaayo ne babubiri mbumuwa Badi Black simunaako yadde embwa. Nga okoleramu live n'omutya kumbe n'eyazimba one room amusinga. Ne bw'obeera osula mu apartment nga ya miliyoni 2. Omuntu ng'asula mu room emu akusinga mukwano wano e Kampala nabw'abeera mukyala akusinga. Nze mbabuulira. Basula mu apartment ne bamanyira abaana b'obuwala basula mu nnyumba ez'emitwalo 2-3 ne babavumavuma nga musula miyala. Mukwano gw'osobola. Ogenda funa siriimu ng'onoonya ssente za apartment. Omugagga kati abaana b'obuwala bali kuno. Kino nkibabulya nkirinako experience. Ng'omanyi tolina ne business gy'okola oba kalimu kokoko atikayinza kweta saving wa mitwalo 10 per day. Tosobola kuŋŋamba nti omugagga azze alina miliyoni 2 bando 2 azisibye. Mitwalo 5 oba 2 oba mutwalo. Nakugamba baby njagala mmanange era kituufu emmana ajagala akutute out akuwadde buli kimu asose n'akuwaayo kuwa n'ataano n'akunyiga ya 5 obubiri bukyali wali. Nagamba baby njagala kuzina mutuuka jukira mwe musoko okunywa bbiya ate kyandise okuweweeta muli mu mmotoka n'osaba kondomu. Temusaba kondomu babazinirawo. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu nsonga ez'enjawulo nnaku lweggulo twalabye esasage yabaddewo wakati wa Afande Mukiibi ne mwana mulenzi Dan Magic we yagenze n'aba ng'amukuba. Mukiibi ono akoze esasage nnyingi bw'oba mujjukira wano juzi wanene Mityana mbu yaviirako abaana ba NUP okubanga bakola accident era nti omuntu y'omu oyo Mukiibi era yaleetawo okwesasage luli mu kalulu akaaliwo. Kakati onavudde natuulira Mukiibi yani. Ono Mukiibi yawambye abaana okuva 2021. Era omuntu amuyita afande, omuntu amurecognizinga nga Uganda Police. They are only misusing our national attire. Ekyo ekyambalo kye bambala. In fact n'obuyinza we bukyuka ekyambalo ekyo ekya police kyetaaga kukyusibwa. Kubanga bakiviolatinze nnyo. Kye tuyina what we call Museveni Mafia Police. Not Ugandan police. Police ya Uganda mwali mujirabeko ngekola in the interest of Ugandans. Oba ekola kusanyusa bakama bayo. Eyo mafia government, NRM government, abakolera NRM government. Mukiibi yatta abaana waneeno kulweho imarodi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ewa zaake. Natta abaana. Mukiibi y'omuntu omu mu 2020 yomu yatuusako Dan Magic embeera gye yamutuusako ku Kayunga Road. Mukiibi ye muntu omu essaawa zineeno era yakoze ekikolwa kineeno ekyaba hooligans. Kati oyo osobola okugamba nti nno yalina ne qualities of a policeman. Alina qualities ezimufuula nti nno esimanyo afande. Oyo Mukiibi just kubambaza wano bicepe ne balaga nti no baba wadde amayinja. Naye abo bakubbe bawamba abantu abo. Mukiibi asobola okubeera nga si omu kubatta bana Uganda. Oyo Mukiibi nga we mulaba. Ono Mukiibi nga ye mumulaba. Asobola okubeera nga si omu kubatta bana Uganda. Agezaako nnyo okulaba nga provoking aba foot soldier batambulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Afune kyayagala. Kuba Mukiibi awulira waba tannaba kuyuwa ku musaayi. Awulira tawulira bulungi. Awulira ekyobusezi kimubanje ekyokunywa ku musaayi gw'omuna Uganda essaawa zino tateredde. Kuba tannaba kufuna kyayagala. Newankubadde yatta yakoona abaana ba boda ku Hoima Road. Naye ogwo omusaayi si gwayagala. Ayagala omusaayi nga wolaba ogwaba Franka Senteza, ogwaba Rita Nabukenya, ogwo gwayagala. Ogwaba Dani Kyeyune, ogwo gwayagala okubeera Yasini Kawuma. Kati agunoonya awulira ayagala musaayi gwa Dan Magic. Kubanga ebbanga lonna agezezzaako okulaba nga amuprovokinga, nga amugezaako omusindiikiriza, agezezzaako okumutta. Ekyekayunga kyagaana kati anoonya waasobolera okumutta.
sisobola kurecognize nga musajja ono nga police officer ontasobola kubeera nga police officer bano be bagunzi be bakwata ne bateeka mu polisi ya Uganda ne balyoka batandika okuyigganya abantu buli NUP weraga okisangawo mu gapale nga kireka n'okuba tekinaaba nakunaba kyonna nga kiwunya okisangawo buli we kiraga kubanga ekyo kyo baakiweeyo tenda kuva 2020 paka kati bagiwa tenda mu Kiibi kulaba nga at least afunayo omugwatta bafunayo omuwakiri gwe batta nze kino kibabuulira eyo mission yaabwe bagitadde kuba foot soldier aba basinga okubeera abaggala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu balabanga essaawa zino engeri gye kitambudde nga tebannabakuttako ku bo tebannabafunayo gwe battako bawulira nga bafa mu Kiibi your time is coming your days are numbered mu Kiibi olowooza gwasinga naye wallahi Kayirungu gwe olowooza nti nno gwe buli kimu gwe olaba okutte emmundu zonna ne wallahi time ejjatuuka nga n'emmundu osobola wadde osika trigger time ejjatuuka mu Kiibi nga toyina nawe osobola kuyita bantu mmwe muleetera bannayuganda omutima ogubeerawo nga gulowooza nti ekisajja kirino singa Katonda waaba ampadde omukisa ng'eggwanga lyaffe literedde obulo kiwanika ku muti n'okituga obulo kiteeka ku muti waggulu n'okitungamu omuti ne gukiyitamu paka ne gufulumira mu kamwa wano n'ogumutugga okuva eri mugune gumuyita mpaka mu kamwa basajja mmwe muyina engeri gye mulowoozesa abantu naye abeera nga talina mutima mubi mumulowoozesa okulowooza ekintu kyatasobola nakukola ku lw'obulumi bwemutadde ku bannansi osobola lowooleza omuntu n'ekintu kyatalowoozangako kukola mulowoozesa omuntu atalowoozangako kutta n'afuna omutima ogutta n'abeerawo ng'agamba nze neefuna chance n'embeera nga nsobola okutta omuntu mutta naye bantu mmwe mutaddemu abo abantu ez'endowooza mwe mututaddemu endowooza embi omuntu abeerawo ng'agamba ng'omuntu ogamba weweera kutta muntu olw'okuba mutulaze ekifaananyi ekibi tuuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti time erituuka nga si asobola controllinga Munnayuganda basajja mmwe muyina ebintu by'ebikolobero mukoze ku bannansi mu Kiibi byonna bikole naye wallahi time egenda kutuuka nga tokyasobola kukola by'obadde okola today nga tokyasobola kukola bye wakola mu 2021 nga tokyasobola bikola wabula ng'oli ku kimu nti singa waakiri wabeerawo ankuba essasi n'anzita nesitabeera na bulumi bwonna bwenfuna mugenda kutuuka okwesabira okufa mugenda kutuuka okwesabira enfa ey'ekibwatukira lw'empisa ze muyisizaamu bannayuganda mu Kiibi mugenda kwesabira enfa ey'ekibwatukira nga time etuuse ng'obuyinza tebukyali mu ngalo zammwe wallahi nga tewaliwo nga n'enfa ey'ekibwatukira gye weesabira tesobola essaawa zino okusevinga kuba muyina ebikolobero bye mukoze ku bannansi mmwe nga mwesiruwaza nga musulanga mbizi amazima mujja bisasulira basajjammwe ebyo wonyegeriza ennyindo ereeta omusaayi abaana bavuddeyo kubanga boogera ku nsonga ezo naye ate nga otunuuliramu era nti omwami ono asuusizza okubanga oba oliawo ayita weyandikomye ate ng'ekyewuunyisa anyway eyo tuveeyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ye omukulu wa London kye yakoze omwana mulenzi Lady Pazzo mulowooza Lady Pazzo teyatuuse dda mugidde dda mu Dogo Nation bibino simanyi oba Lady Pazzo anaakitwala atya tujja kumuwulira nga naye avuddeyo London Lady Pazzo yasama nnyo kwatabunira kuhowa baaki naye tekawo nkunaze bombo nkunaze bombo kumanina bajajja omuzimu gw'obwavu gukutambulirako tobunirako yogera bino yogera biri obwavu bukutambulirako buli gyodda tolaba
abantu bakwagadde abantu bayimba buyimbi bayimba little puzzle everywhere bakutegedde nti tolina oli munaku Soli ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde utereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutusaako wona woli wona wasinzidde sigala naffe tova